Entambula esanyaladde mu kibuga Masaka nga bannakibiina ki NRM bayisa ebivvulu okulaga obuwagizi eri omuntu waabwe Yoweri Museveni era bakwatidde bendera ku bwa Pulezidenti. Bano ababadde mu langi eza kyenvu nga bakutte ne zibbendera eziriko ebifaananyi bya Museveni babadde batambulira ku pikipiki eziwera ko n'emmotoka nga boolekera wakubiddwa olukuŋŋaana. Ebyokwerinda bibadde binywezeddwa ng'enguudo ezisinga ziggaddwa. Ebimu ku bisoomoozo bannamasaka bye baagala Pulezidenti Museveni atandikireko z'enguudo ezeesuliridde ekibuga ze bagamba nti zijjuddemu empompogoma sako n'abakozi ba gavumenti be bagamba nti tebakoze kimala okulaba nga batuusa obuweereza ku bannamasaka. Ssente zijja okuva eyo waggulu mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo naye tezirondoolwa. Tetulina obuzibu bwe tulina eggwanga lye buyina tezirondoolwa. Masaka twetaaga enguudo ennungi, Masaka twetaaga amakolero, Masaka twetaaga amasomero, Masaka twetaaga amalwaliro. Ku mukolo guno Amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Haruna Kasolo atenza abakulira ebyokwerinda olw'okukuuma emirembe mu kitundu kino ne bakkiriza buli muntu okweyagalira mu ddembe lye ery'ebyobufuzi awatali kukuba ku mukono. Njagala kutegeeza security team ya region y'e Masaka ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nti buli muntu akkirizibwa okwetaayiza mu ddembe lye okuwagira oyo gw'ayagala okuwagira. Sigamba nti bakwenya ffe ab'NRM ffekka naye n'ab'ebibiina ebirala. Sipiika wa Palamenti Annet Anita Among asiimye nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'okukirowoozaako ennyo n'akkiriza Masaka esuumusibwe okuva ku ssa lya munisipaali ne kifuuka ekibuga. For the Masaka city. The city was your initiative. Kyokka muloopedde okusoomooza kwe bayitamu kubanga nakakano NRM mpaawo mubaka gw'erina mu kibuga kino. Excellency, even when we created the city, we have still remained orphans both in the city and in the district. We do not have a member of parliament who is an NRM. Who can be able to actuate issues in regards to this area. Mu ngeri y'emu nakuwalidde nnyo abakulembeze abali ku ludda oluvuganya abagamba abantu nti be bakola enguudo e Masaka ko n'ekisaawe ekya Masaka Liberation ground kyokka nga obukakafu bwe buli nti gavumenti byonna y'ebikoze. We have solars, we have tarmac everywhere in the city. But it is unfortunate that the opposition leaders here are saying they are the ones who brought that project, not you. Amyuka ssentebe wa NRM Moses Kigongo awabudde abantu b'e Buddu obuteesembereza njawukana za byakulonda balonde ate basigale bumu. N'olwekyo bakulira omulanga okulonda kujja kuggwanga 15 naye muliraanyawo tajja kuvaawo. Sengawo tajja kuvaawo tusigaze omukwano tusigaze oluganda twagalane era mumpeete bagamba ffenna twagalane ate tukolere wamu. Ng'ayogerako Gibali akwatidde ekibiina kino bendera mu lwokaano lw'obwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ab'e Buddu abajjukizza omulimu amakula NRM gwe yakola okulaba ng'ekitundu kino kifuna emirembe. Edembe ly'Uganda kati tewali mulemenya nne twakujjako NRM. Wano we tuli tuyitawo Liberation Square. Ani anunula Uganda? Ani ali wano anunula Uganda wano? Kubanga wano wetwateganga ebyokulwanyisa netwokwata mu barracks netwajja eri. Museveni abagambye nti mu byenkulaakulana NRM ye yeesigika nga kino kyeragira mu nguudo z'abakoledde ko n'ezikyali ku lukalala lw'ezo ezigenda okukolebwa mu kisanja ekijja singa alondebwa. Masaka.
naye nga kitulizemu kulukola bwogere ku luguudo olw'obukakata enguudo za wano mutawuni muziraba zawano ebyo byonna biri mu kiti ky'enkulaakulana. Kyokka bano abagambye nti ensonga lwaki tebafuna bintu ebimu bye bazze basaba omutawaana gwonna guva ku babaka abatali ba NRM be bamusindikira okukakana nga bakotoggedde buli kyandibaweereddwa. Ebyo byonna bannange musindikira abantu abamagezi muleme muteekeko bano abakolera abalala. Olunaku olw'enkya Pulezidenti Museveni obuwagizi wakubufeffetta mu disitulikiti ey'Essembabule ssaako ne disitulikiti ey'Eggomba. Ku lwa NTV yenze Gertrude Mutyaba wano mu kibuga Masaka.